Kasuku yali mu biwanduulu. Yali muwagizi nga ayina omuyimbi gwawagira yayita kwatagana mukulu wange. Kati nga libeera ku katanda kunne lijjamu ne Kasuku adda kubanga yali by that time ayina nebyo mu kifuba. Nga libeera ku guni wagune ligamba awadi bagitutte. Awadi bagitutte. Ngoli mukuliza Palm Awards. Era lumu nalisikako ku katanda nga mpulira obusungu ne ligwa ne ligamba kubadda muwagizi. Yali abuuke yalibukira gondi enelwa kwatenze nageneyo ndi dogo nnyo. Kasuku kyezana bukulu mukulumu. Ate kati kyogambe bino byamera bitya bimerera ku 12. Musava. Mama yali omusava mu domu yonna. Kuku. Naye era twasoma Mukama natuyamba ne tumalako. It's always good to talk about your journey. Nadiranga n'abantu mukyali balamu. Tutabyogera mu kaseera ka kufiirwa kutusanyusaamu ko mu nnaku gye tubeeramu. Mukama nga babulesinze. Naye yali ayagala omusajja oyo. Yali ayagala omuyimbi oyo. Takyamwagala kati. Oba alabika naye yatuuka awo n'amudisappointinga. Sente zaabaawula. N'ekyagala sente. Maama nnyabo. Sente zibatabulanga ko. Ate alabika n'omuyimbi lwakuba luli kati ffe twali baddogo ng'omuyimbi tetumanyi naye balabika. Bonna ekyabawula bonna. Money. Baagala. Is very important. Bagamba east or west, home is best. Home is the best. Yeah. Whatever happened, tutagala kukumanya because it is part of you. Olowooza gulwa kikwanguyidde okukirekanga we kiri n'otakemebwa kubaako kyokyogerako. Kubanga bwe nali nsisinkana ne munnange gwe nali naye tetwasisinkana mu bubi. Era mbeera njagala kisigalewo mu bulungi. Oba onfunye. Bomba mwasinkana ne munno nga mwasinkana mu bulungi. Ate nno kibeeramu ekyenjawulo kinabadde nkugamba ng'omuyina ezzadde. Kitegeeza waliwo ekyo ekibagatta. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Canada. Tewakyali kulinda kwonna olugendo lw'okulambula Canada luulu n'olugguse. Ojjukira ebiseera ebyo we twasobera ku Canadian Prairie era nga wandyagadde okulambula n'okutuukako mu bifo eby'enjawulo gye zisangibwa mu Canada. Omukisa guguno True Treasure Land International Safari tukutegekedde ekyenjawulo n'akaseera k'essanyu okuyisa mu bijjaguzo bya Ssekukkulu n'okumalako omwaka guno mu ggwanga erya Canada. Twaniriza amasomero n'abantu ssekinomu abandyagadde okutwegattako okujja okwewandiisa leero era ng'okumanya ebisingawo tukyalireko ku woofiisi yaffe esangibwa ku luguudo lwa Seguku Katale ku kizimbe kya Mwerere Complex omwaliro ogusooka ekisenge M2016 oba otukubire ku +256 200 jangu tukutambuze okutuuka mu buli nsonda y'ensi ne True Treasure Land International Safaris okusala bwokwo bwe bweyamwa bwaffe. Official na josinziro kubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos zifanagana bweziti yonna gyo wanga ya bitundu byensi kubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga atotwegasseeko ne mu show ey'olunaku olwaleero. Mulundi gwa kubiri omanyi Miki show gye nasooka okukola baali bakubbye najja waka kati munnange nzijjanga neefuula investigative mbuuza ebibuuzo interview yanvumya twalina mu covid mbuuza bayiseewa awe baabuukidde awo bamenyeewa batuteki wali obula kujeyo tape measure opima obwo buno bunamawulire obujja buzungazunga bwe bwakubbye Miki naye abaana laba nti industry tukola ebitali byawe ne betuweereza siba wala mwanvuma nyinza okuba kwa nyinza okuba sikyasula jjigirano kana badde nda noonya Miki abaana banvuma
nenga just kwagala kufuuka munamalire wanjawuloko abaana tebalina budde bayisaamu eggaali kati weebuuzisa ki ate buno obwamawulire bwe bubabba Miki manyi muyina nnyo ekisa waki mubuleeta ewammwe bwe buleeta ababa nabano basobola okugireeta bikuwainisiimu official wano kandabe nagamba kukola wala naye sivu mwankokko nga banvumira mu interview nene enzirayo ino ino ogiraba ino ya myaka ene kulaba otaddeko kati ettaba naye walinga gwe banywamu liita y'omusaayi buli lunaku naye obufaananyi obwedda nawe bukola bubi nnyo iraba wali olabeko akafaananyi kakandaga muntu mukama yanyamu naye saafuna ndaga muntu ogiraba cameraman naye yali amakyabula baani yali akwala naye banvu mwana bisangula if the media comes to interview you give them restrictions like no camera should move ne banvu ma bambi stop allowing them cause te wait ezimozirese sajja banvuma ne kalenze nkyaliwo simayo bamwe abanvuma ku mutimagano mukyaliko nkyalemeddeko baba no nga bekwasa bonna bana bavuma ogamba otya Miki ndi bulungi muganda wange bigenda bitya twasemba okukola interview myaka ena emabega interview twagikola dia tambula twagikola 27 April 2020 ku kyalo kuno nako kwa social media tuluddeko bigenda bitya ndikiriya nnyo tuwatanya era tupambana mnonya sente nange nnonya sente naffe sente tuzinoonyeza ddala kubanga twakizuula nti sente kikulu nnyo naye kirungi okuzinoonya mu bulungi kubanga bw'ozinoonya mu bubi zikwanguyire naze era zikwanguyire okutwala ezira kumwa kwegamba tutonde tuzinoonye naye tuzinoonye mu bulungi olaba empeerezaayo wano kikwata ku bantu kyova olaba subscription buli kaseera ebeera yeeyongera n'akasente eri kabeera keeyongera abakubi obulango ku channel babeera beeyongera n'okukyaza abantu ab'enkizo nabo babeera beeyongera kubanga obeera okikoze mu bulungi bw'otambula empolampola baotime bwetuuka nga gwayinonoonya bo interview winga wawo otuuka nga Miki omwagala nga naye yakulowoozaako ebibiri byanjawulo n'otuuka wa Miki ng'olina mweyanjulira kati nze kati kuwenkola emabega waawo yenze mbuuliza kuba kulaba abatulaba mwenna n'abatuuliriza amanya mpitibwa Mukwaya Michael abasenga gwe mumanyi nga Miki Wine Headmaster Sulubada Sulubada High School ekyaliyo era ne kwolwo by the way nina ekivulu ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogujja ku Jahazi PM Nyonyo era ne kwolwo nayise abaana bonna abalina ebitone kwolwo tugenda kulondayo Sulubada High School ate ento endala eno ekyali mwana oli watambulanga n'abaana ba Sulubada naye ndakikiika Headmaster afuuka director n'ofuuka omusomesa n'ofuuka omuyizi Sulubada High School ssomero liyitamu ze kuyigiriza kyova olaba abange b'ensomesa tebasigala mu bibiina basucceedinga ne bagenda nabo ne babayako kye bayamba Sulubada High School si ssomero lyakubeeramu wabula ssomero lyakuyigiramu bw'ojja n'oyiga ng'ogenda naawe n'osomesa abalala each one should teach one baana bayiseeko mu Sulubada awo betulaba bangi buli gwenyimbye naye ayiseeko mu Sulubada kubanga nti obeera ozze mu ssomero n'oyimba ne Headmaster ate oyimbira wabweru wa ssomero obeera olina okubeera ng'ozzeeko mu staff room kiza ne president wa federation abayitako mu Sulubada High then you have biggest students aba student ab'amaanyi era nsomesa bayita kati ate awo bwekidde eri nekiga oli wajja okubuuliza nti maama gwe naye ate era bajja kugamba gwe bagamba nti buli profesa gwasomesa profesa ye musawo buli omu kyova olaba ngamba each one should teach one oli osobola n'omuyigiriza n'abako gwayigiriza okuyimba oli n'amuyigirako empisa mu kisaawe ekyokuyimba tekulimu just kwata microphone kokka obulaba okwata microphone kiki ekikuvaamu oyigiriza positive or negative
oyigiriza kigattako oba kitoolako. Oli asobola okuyigiriza empisa, oli asobola okuyigiriza obuteewulira, oli asobola okuyigiriza okuperforminga, oli asobola okuyigiriza okwogera eri abantu, oli asobola okuyigiriza okukozesa eddoboozi lyo, kwegamba bibeera byanjawulo naye nga byonna byetooloolera ku ki ky'oba oyize. Miki oli myaka emeka ng'olimba? Olowooza siri myaka nga 15. 15. Yeah. Kuva wajjanga ngenda okuweza ndo. Kuva wajjanga Mickey Wine. Yeah. I think oyinza obutakyegana nti coming as Mickey Wine wajjira mu kisiikirize kya Bobi Wine. Yeah. Weeyubudde n'ovaamu. Neeyubula dda kubanga nafuuka Mickey Wine. Oba onfunye. Luli nali Mickey Wine ng'era ndi under Firebase. Nenkula nange ne graduating nga nenkola Sulubada High School. Nange ne mbaako bensomesa ne bakula nabo ne bagraduating nga ne bakola endala. Nina omuntu gwe nali naye twali ku nkwakyo. Yeah. Eyo nali maze okukikobizavinga mu shows eziringa nga 5. Yeah. Mickey oli omu ku bayimbi abatasukka 10 mu Uganda wano. Yeah. Nga bojja ku stage abantu bagwa eddalu. Amina, ekitiibwa kya Mukama. Nga bwe nabimugamba bangendo big gamba, of course bayinza okunvuma naye njagala nkyogerenga bwe kyali nemugamba mubuuza Ani gwe nali naye ki ekyenjawulo ekifuula Mickey ow'enjawulo nti buli wajja ku stage abantu bagwa eddalu. Omuntu yampa ansi eno yaŋŋamba Mickey abantu bamulabira mu kifaananyi kya Bobi Wine ate bamumiisinga ku stage kati gwe baasigaza. Kati kansooka embuuze. Yeah, buli omu abeera n'endowooza ye era buli omu abeera ne right ku ndowooza ye. Naye kansooka embuuze ng'akyali ku stage kyali kitya? Baali tebakuba nduulu oba baali bazikuba? Baali bakuba. Kati sesemu kati abo kibeera kimuyamba okweddamu nti okay kati kyogamba nze kanze muganda Bobi Wine. Oba mukuba ebifaanagana. Bwetukuba ebifaanagana bitya? Gwayinamu akavimbo kakali mukulu Eddie wabeera mu bakadde banne eri nga bakuba enduulu. Naye ate era gyali naye babeera bakuba enduulu. Of course kyogamba naye bazikubira mu kifaananyi kye. No, abantu abamu just abeera batya nnyo okumanya amazima. They fear the truth. And after fearing the truth, they hate it. Batya amazima. Kati kyogamba lwaki bwenkwata omuzino n'ennyimba n'enteekayo lwaki bayimba lwaki tebayimba ate za mukulu wange tipali bana oyimba ne baddamu kwali bana ne baluyimba kuba irutandika paka irugenda tebaddamu zooli lwaki bayimba bayita ku stage bayita Mickey Wine Bobby okitegera amazima gali nti ffenna tuli baakabi naye tuli baakabi ku lw'abantu abo abantu bo baagala nabo bakwagala ne bakuteeka ku mutima yeah bw'oyagala abantu nabo bakwagala bw'oyagala abantu bakolere bye baagala kubanga naawe oli muntu ate ne bw'oba ofuuse wakabi otya oleme kwerabira gye wakola ki gye wava. People will love you unconditionally. Olumu it is good to associate oba okuva mu bintu eby'amaanyi kubanga buli muntu kye yeetaaga okutandika kirungi era wali abatandise from zero ne batambula bayongerayo naye buli muntu yandibaddeko waatandikira at least kale 10%. 10% yekuyambako at least introduction ebifaanaganako bwe bityo naye ebiseera ebisinga that percentage ejja ne cost ey'amaanyi nnyo nti Mickey Wine okubanga oli muganda wa Bobi Wine kirungi buli muntu akyetaaga kubanga oyinza okubanga stage wasooka okufuna wali togigwana naye n'ogifuna olwa Bobi Wine naye ina cost yeebyo ebikusuubirwamu nga you have a life kikuyamba naye nga kiina we kitandika okukuyingiramu. Have you experienced it nga kituufu kirungi you're proud of it naye ng'ogamba many times naye ekimpa amaanyi nti andeetera okuntwala bw'atyo tebamutwala nga mulalu tebamukonsidaringa nga mubbi tebamukonsidaringa nga oba muli wanguzi tebamukonsidaringa nti position ye agikozeseza bw'ati ki affectinze nnyo kubanga let me start many things kankubreakingireko bitono nti basponsor abamu
abali ku show ya ababadde ku show yange saabali wabula ababadde ku show yange abanene no companies enene they were so excited. Oh my god, oh finally Mickey Wine, finally zendi fani wo bichi tugenda kuwa milioni 2 fe tugenda ku sponsoringa otekeko gundi bichi ne tufuna n'olunaku lwenyini lwengenda okutima y'amajja omanye nti aha kakati awo jeje ngena muwayo bweziti mu depositing ko bweziti ekifo nki depositing ko bweziti no tuka ku last moment ne baga lwochima sente ne olina ne nagamba ha Mickey munange nsonywa kino nkigamye nganze naye twatudde mu board meeting abakulu ne bagamba Mickey Wine gwe mbadde mugamba tetwakirowoza nako oyo siye muganda wa Bobby mwagala tugobya ku mirimu mwagala business zaffe bazigale nedda abo ate be batono abamu just bago wins mute nasirika busirisi ya kakati waliwo abamu abali teba mwagala ngoli bwandaba ko agamba akosike kaganda kagundi akote kagenda kugira bwe so kintwalidde banga ddene kintwalidde obuvumu bw'amaanyi okuyimirira mwezi engatto abamu just babera balowooza ku birungi byokka n'ebirungi bingi byenfunye mu bingi sagala njogere ku bibi byokka n'ebirungi bingi kubanga ani atayagala kubeera wakabi taliyo era gubeera mukisa okubanga ozaliddwa mu family erimu abakabi kiberako kinawe kikuyamba naye ate kijirako akazito nti naawe olina okufuba okulaba ng'otuula mu ngatte ezo kubanga ate bw'otatula mu ngatte ezo nabo bennyini obeera obasiseeyo olime kusigalira bangi family nti gwe obeera ng'ozadde omwana wo sayima obeera kuno noyogera ebyamagezi omwana wo najja ng'ayogera bya kisiru nawe kennyini oyinza n'okwetuga so nze bakulu bange bonna ate munaye ekyewunyisa mbatwala nga bazadde bange kubanga be bankuzizza okay so awo wooli waliwo was it automatic awonyagala tugende gundi discussing gundi omukulu tuveeyo ate tujje ku byaffe naye maybe lero kyamaliza kitandika okutambulira mu bulamu bwamwe was it automatic nti mwenna omukulu waba ali ku opposition mwina kuba ku opposition no nze siri ku opposition oli kuki nze ndi ku mazima era nti naye bwakeera ku makya naava ku mazima naye mukyusiza obwanga amuyanga batasobola kwevaamu mmwe no goloza tetuli bantu tetukayana banga limumaze mu mawulire family tetufuna aho nti balwanye naye naffe tunyiga tuli bantu omanyi ekyoba ne kati bwenvudde waka nyombye naye just to mastering nti waliwo ekisinga ku kiri waliwo ekisinga kunze ng'omuntu feeling zange ng'omuntu abantu kiki bansuubiramu ne bwe manvudde waka nga nyombye ne mukyala wange ngende mu maaso nzija wano ku gundi ngambe mukyala wange yagibye biki bwe munaddamu ne mukwatagana omanya wakikomya ekikulu mu kyo nti munyiize naye ekikulu kyeki ekikulu taata waffe yatuyigiriza akayimba nga kagamba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta era kyekiraga nti Katonda akola mu ffe kakati kyekyo kyokka ate ffe batuyigiriza kutya Katonda kubanga amagezi mwe gasookera so we respect each other ffe ne bwabaani nze ndi Mickey Wine naye mukulu wange gwenzirako bwajja nga ntudde nsituka ye naakola ki ekyo kinzijukiza wa we nnina okugwa naye ate era bw'akola ensobi era mugambako ne bw'abaganya okukiwuliriza n'agana kiwuliriza naye nga nkoze eki omugambye so kati nze sijja kugamba nti ndi ku opposition but lwakuba opposition is the position now oba onfunye the position omuli amazima kakati nze ŋŋendera ku mazima kubanga nti bwenkeera ku makyanga nze soogera mazima ddala nga kituufu soogera mazima ekitegeeza basigale nga bangoberera no ekyagaano genda mu federation kubanga I believe si mazima na bwenkanya waliwo abayimbi abali eggulu waliwo abaliwa ati what belongs to me has to be mine tosobola kuŋŋamba nti obulamu omukka guno gwenzisa Katonda yagumpeera bwerere gwange naye ng'ate nina okubaako wensayininga okussa okitegeera nti ekitone kyange omwawulira amateeka agali ge bali baleeta nti n'okusooka ne mbaako wempandiika gwempandiikira nti munnaye ngenda kufulumya oluyimba luno
Oshegeera so ekitegeeza kati nze bwe mba sikuwagira mazima ddala onakkiriza nze mpiseewo obubaka obukukondeemi nga saimu ku kyokoze ekibi. Naye mu kifaananyi ekigazi abayimbi nga mwe muvuddeyo ne mucomplaininga ku maybe ennyimba eziwemula ne mwogera ku nnyimba eziyinza oba si nnungi naddala mu moral ezitali nnungi. Singa akadinisa ako tukakkiriza ne kabeerawo osanga kayinza osengejja such songs. Anti kaakati bwe baba nga ddala kituufu kikola babeera basobola ozibaaninga nga n'abantu bennyini bakisekendinga. Kubanga man buli kye tukola kino kidde eri bantu naffe abayimbi tetwefuula baakabi nnyo. Abantu bwe batebazze mu shooyo obeera owoomye. Oshegeera ndowooza naye ate tetulina onni kujjukira abantu nga just tulina bye tubeetaagako. Tulina okusinga okujjukira abantu nga balina bye batwetaagako. Naali I think it was Sunday morning. Yeah. Naali kusimu ne Zexi. Earlier on Saturday, Ali nkoze show and we mentioned yali agenze mu State House. And I think we mentioned because of ekyali kitambula. You cannot do away with social media. Yeah, of course. Kati waliwo ebintu ebimu ebiyinza okuyamba okudouble checkinga oba otayinza kudouble checkinga. Naye ekituufu ekiba kituufu ekiba kikyamu kiba kiki? Kiba kikyamu. So nga Zexa ngamba Saimu sinagendako mu State House and I do not know why banteeka mu list y'abagenze mu State House. You are an artist. Oyinza obba olina ebyokkiririzaamu. Naye essaawa zino there is amaanyi we gali. Osobola okulwana gaveeyo ne mu process y'okulwana gaveeyo wabaawo ebintu ebisigala nga bitambula mu maaso nti omuntu ne waba mulwadde era mulya. Olowooza okugenda mu State House kyekikyamu ebikolebwa nga bagenze mu State House byebikyamu? What is wrong? Anti edda batugambanga walingayo olugero nga bagamba mu nnyumba eyo bali abantu era waliyo n'ekinnya bateekawo akakeeka olugero olwo nga lwatambula namwe lwatuuka. So mu luzungu waliwo ekintu ekigamba prevention is better than cure. Okitegeera okwewala kisinga okuvumulwa. Okuvumula kusinga okwewala kusinga okuwonya. Era okuwonya si kwe kuvumula. Kubanga waliyo ekirwadde kyabeera kibeera kyakutte dda. So mu bufunze weewala ekirwadde osobola olema okuyitamu eyo pain y'okuvumulwa kubanga how do you know nti bw'oba ovumuddwa ogenda kuwona oba in the process of okuvumulwa ogenda kuwona. Omanyi kyoba kyoyagala owona kinaawona. In prevention tofuna, you don't catch the disease. Mu kujjanjaba obulwadde busobola okuwona buyinza obutawona oba ne bufuuka severe. Kikyotegeeza mu kuvumula kitegeeza mu kuwonya. Kikyentegeeza mu kuvumula kitegeeza mu kuziyiza ne kitegeeza mu kuvumula. Nti abantu tukolera abantu. Look at the people that you work for. Look at the people that who have made you who you are. Tunuulira abantu b'okolera, tunuulira abantu abakufudde kikyoli. At the end of the day otule mu nnyumba yo gwe wekka otunuulire amazima. Ogambe okenze ndi mikiwe nze nsobola okutuuka buli wamu era banneegomba okutuuka buli wamu ge mazima. Kubanga era njagala n'okuteeka kankayiseewo kano njagala n'okutwala omukisa guno okugamba bonna mu ababadde bankubira nti banneetaaga simanya biki kubanga najja ku social media ne ngamba bana zange bazisalayo sina bwenkanya company zinyime sente kubanga bagamba ndi muganda wooli tenge ekivulu kyange kirina okubeerawo. Kaakati ne batandika okunkubira owaaye abakulu batugambye tugende naawe tusobole okufuna engeri gye tukusponsoringa tukuweeyo kasente. Abakulu baki aba MD b'amakampani? Babaavu. So njagala businessman ndozo ogenda okukisa guno okugamba babaavu sente zammwe sizeetaaga. Neetaaga sente z'abantu kubanga bengenda okuyimbira saagala nnyo kumpa kyabwerere njagala nnyo okumpa kyenkoleredde. Era n'abo ababajja okubasaba sente ku lwange bazibasaba mu bukyamu sibiriimu. Ayinza okugenda n'akusabirayo sente. Anti abamu oli akubira kati waliwo yankubira ne mugamba gwe mwana tuddamu kunkubira ngamba ebyo bya kidongo. Kaakati tulaze munako muganda wange gyebaleko ono gundi
kale kamalize wano ngenda kukubira kyetunagambye tukimalirize ne mugamba ekiki ti najjako kubanga pema olaba Mickey Wine gwe mbadde njogera naye olaba Mickey Wine kati nze mpa kana akasente nze mbeera nsobola okukamutwalira wamma babalimba mubeere n'amajja gammwe nze agange ngalinze mu bantu bw'ojja Simon ompayo miliyoni 3 eza tebo nga bwenjitunda eyo nga ngena nsasula ku jjejje okitegeera oli bwampanga ngena nyongera deposit ku kifo oli bwampanga nga nkiriyalinga ebirala kijja kumpa nnyo essanyu sente ezo nga zivudde mu bantu kubanga babeera bandaze nze okwagala wabula mbeera seetunze eyo on their behalf ate bo nga tekibagasizza. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudeliveringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Does it necessarily mean nti bw'osinga n'omukulembeze oba weetunze temusobola kudiscussinga ku biyamba industry as a whole? Kirungi ogambye biyamba industry as a whole. Bantu bangi babonabona we don't have copyright law. Twandibadde tetusabiriza. If we had the copyright law. Tufuna mukisa nugenda mu State House tetusobola kuyisaawo ekyo. Kitya tekina kusabibwa mu State House. Lina kubeera teeka ne libeera amended ng'amateeka amalala gonna. Nze nganze eyo ndowooza yange nganze. By Dickens, where are they going wrong? No, I don't want to discuss personalities. Okay, the federation. Naye nze ekikyo kiba kikyo. Teweetaaga so how many years have they spent on that same thing? Area computer misuse byatwala banga ki? Because did it more complicated comparing and misuse. Tekisobola kubeera complicated kubanga gwe muyiiya Simon byoyogera wano biva mu mutwe gwo kyova olaba gundi okola igundi ne ziyita abala ne zikwambusa n'ofuuka woli because you're doing something different and unique. Kibeera kikyo kibeera kiyiiye kya mutwe okitegeera kati osobola kuŋŋamba nti ate nina okubeera nembaako wembeera nga spendinga ku ssente zoggwe okufuna obuyinza nsobola okutandika okufuna ezange nzi spending oba ontegedde muganda wange. So just tulina kwebuusa bwebuusa ne tugamba okay kakati mazima ddala oli bw'ajja nampaayo nze akulidde guno omugendo oli bwampaayo ate Simon ankolako interview ne bajjamu olulwe ye muleke. Tekina kubeera buli omululwe buli omu alina kufuna ku ntuyo ze nga bwe kyali mu Bayibuli nti buli musajja anaalyanga ku ki ku ntuyo ze. Sina kulya ku ntuyo za muntu mulala era singa sibadde sigenda kuyimba abantu tebandi banimpagidde ne bampagira ntegese kivulu mpozi ng'olyaze nakugamba nti Mickey Wine nkwagala nnyo wakojine emitwalo 10 okitegeera ndowooza naye ekintu ky'otakoleredde olimanya abeera akufunamu on your behalf at the end of the day bw'anaaba atuuse kitegeezo olina kusigala nga bowing down for him or her nti aleme kwewala just kintu kya bwongo tulina kukozesa akagambo kamu kokka nti just tulina kwebereramu nga ffe ne tweyagala kubanga tebatwagala. Tebabaagala. Bw'omanya si sagala tukitwale political nti naye Simon si buli YouTuber nti akwagala. Kisoboka. Si buli presenter nti akwagala, si buli muntu nti akwagala kubanga tebandi kuvumye ku interview gye wankolako edde wange. Okitegeera ndowooza. Nabuuza ebyekisiro nakyo kisoboka. Okay. Naye era ne bobo okay wabeerawo abamu nga bali short tempered naye
Njenjagadde okugamba nti waliwo abatakwagala naye mu bufu bwakyo oyina always okufokasinga ku abo abakola ki kuba kwagala. Yeah. Waliwo mukwano gwange omu yali ku Facebook n'ateekayo post abantu ne bamuwaana ng'abantu comments ziringa 3 n'afunamu comment 4 nga zimuvuma emirembe ne gimuggwako kwegamba ekitegeeza bano njagala kabwongo omukano ekitegeeza bano 10 kangeze ziri 3 ekitegeeza bano 296 obeera obaliddemu olukwe kubanga bakulaza omukwano yes ayimo ye tukwagira yes ayimo omwana biki kakati n'ofunayo bali abakuvuma abana no concentrating akwabo ekitegeeza bano Miki oli muyimbi. Yeah. Walabaddeko ko mu show. Ng'abali ebamega bafa. Naye akutebbe ebbiri ezisitulwa bakutunulidde butunuzi tebafaayo. Tokiraba tekikugwangako. Kitya? Oli mu show abantu bafa oyira olaba bayimba olaba bakufiirako. Naye nga tebbo bbiri ssatu zikulema. Kuliko ebiwala ebyeru. Biri ku masimu gaabyo tebifaayo. Ekikulu kasabanga byazze. Ekikulu kasabanga bazze kulaba nze. Okitegeera? Kakati nabo oyino baba respect naye nogireka awo nti nabo bazze kulaba nze neno concentrating ennyo kubali abali mu kunyumirwa kubanga tebo concentrating kubano ne vibe yennyini ejja kubula osegera kati wogira olaba bofiriza abantu enkuyanja bali eri 15 mutwalo abali mu kuwagira concentrating ze kubana ababiri mu bufu bwakyo kyembadengezaako kutegeeza ti ono akuwa olwolumu wadde oluusi ayinza okuba akuwadde kingi naye waliwo bali ababadde bakuwa ebbanga lyonna buli lunaku nga oluusi tebakuwa hard cash wabula bakuwa essanyu bw'olwoyita okitegeera abamu tebasobola kuyita nti Saimo bannange nkwagala nnyo Saimo no nga wadde bebakuwa naye gwe olina okubanoonya naye omanyi omuntu okuwa ng'ate yakunoonya ekintu ekyo munange si kyangu so nze kyenstikingako nganze sente tewali atazaagala okitegeera but money is the root of all evil esente kyekivaako buli kimu so mu bufunze singa mikwani abadde alina epeesa erinyiga ku bisalwawo ku birina okukolebwa omuyimbi kiki yeetaaga mu gavumenti omuyimbi yeetaaga bwetwaze nga ye ku biye bye eby'omubwongo ndowooza mu lufuutifuuti kye bayita copyright wamala ofuna copyright okuva mu gavumenti alina kyetaaga mu gavumenti kirala no kyetaaga mu gavumenti ekirala ng'omuntu omulala security kukola nguudo malwaliro nti bwemandwadde sigenda kufanga gondi kubanga munnanga abayimbi tuyitamu abamu bayinza okulowooza nti balina sente wotuuka okulaba batandika okusondera naye nga singa wabaddewo copyright law ne policies zonna ezigitwala mu maaso ezigiprotectinga wandibadde teweetaaga kukolera kawosh kufanga oswadde omuntu okimanyi asobola okwejjanjaba ne bw'aba afudde ne yeeziika wano anti si kati neŋŋamba okimanyi asobola Saimo bino byokola bigenda kulabibwa emyaka n'emyaka ne bw'oliba ofudde birabibwa kubanga birina kye biyigiriza okitegeera wano tuli mu inspiringa before we expire. True. Oyina ekivulunga 7 ku Jahazi pia emunyonyo wasema dio kola ekivulu ndoze myaka nga 14 egiyise ekivu wakoma ku kivulu kyo neera kanso tekyali jasinga bonaera banga bona ategekakaawo but nga it's not a big concert so na concert yesose this is my big concert. I tell I'm believing it's going to be the biggest concert of the year. Kubanga nze nzikiriza mu Katonda. Aba subscribe ku School of lwaki akola concert. Oza wachi ba subscribing eyo je ba subscribing agamba naye kye kimukoza concert kati. Why the concert now? Why the concert now? When was it supposed to be? Yali ina kubaayo ddi. Mbadde Saimo ngenda ku buli kivulunga efuse ne bwobuuza abagundi bonna abama TV aba channels zonna Mickey Wine tulabye abantu bakwagadde nnyo eyo yaddi
oba gwasigala kuyimba kuzaaba nno ngira mbaddamu ekigambo kimu it will happen when it's the right time kijja kutuuka mu budde obutuufu era believe obudde obutuufu bwe buno kyekikulowooza nti bwe budde obutuufu nze mu bulamu bwange kyova olaba abantu bagamba Mickey Wine bwatuuka ku stage abantu bagwa eddalu kubanga bwe ntuuka ku stage I believe it's my concert nze abeerako essaawa eyo ku stage so I give my all kakati naye oli n'agamba na Mickey Wine atuyimbidde obuyimba butono ye tulifunako ddi ku yiye nga ye gwe tuzze nti nze kulaba Mickey Wine kakati keekana akadde okutategeka all the years tekitegeeza nti mbadde siri wakabi tekitegeeza nti mbadde sina nnyimba tekitegeeza nti abantu babadde tebanjagala okiraba ndowooza wabula it's the time abantu abanchallenge nga baali babiri to do this omanyi sometimes when something takes long oluusi oyinza n'okulowooza oba tebanjagala naye bwogenda kusejino gamba munne banjagala naye ng'olina mu phobia eyo kye bakuteeka mu fiya n'otuuka n'otandika ng'okiwanvuya waliwo mutabani wange yambuuza nangamba dadi naye bannange tulaba wano kubanga bo babeera ku YouTube nga balaba ewaka bannange otuuka n'okuba ebivulu okusinga abantu nga bakwogania okusingana ne bannanyini bivulu by'obeera ogenzeeko lwaki tokolayo naawe show I was so challenged kwegamba nga naye akiraba kakati kumugamba nange nenjagala mu challenge ngene mugamba bonafuna first grade mu P7 nja kukola show kati yaddamu n'akiŋŋamba nti dadi kati tugenda kukola show yaddi nenkigira kati lumu mba ndi ne mukyala wange nangamba ne Mickey lwaki tokola show ne mugamba ngenda kikola ne mpanvu ya kati lumu tubeera tuva tugenze ku bifo ebimu twasoka Lugogo Cricket Oval ne batugamba ekyali under renovation ne tuvaayo ne tugenda ku Africana kati ku Africana nawo ne batuwa nembeera nga nebuzabuza kakati lumu tubeera tuvamba kuyimba ku mbaga Munyonyo ndine mukyala wange nga ne birthday yange yakwosankya ebituli mu bbanga ki ebyemabega mu Gwakusatu Omugwakusatu omwaka guno kaka kubanga nze banzalanga 13 ogwokusatu kakati ko ye nangamba ne Mickey okimanyi kati ebya concert wabiviirako dda nedda tugende tugire nagamba niwo waliwo ekifo tusoke tugende tubuuze ku kino kati kubanga biri webuze olwafuluma Munyonyo bweti yagivuga agiyingiza jahazi ngamba bannange biki olwatuukayo twogera ng'ebyokusaaga nagamba ekifo weekiri kyakola yakwata sente zange zenva okuyimbira n'aziteekayo nga deposit kati definitely awinagamba kati akasente kankagenzeeyo tekakyadda kati ekitegeeza nange bwe tuba tusimbulire ddala netugenda bwetyo mu concert tugenda bwetyo paka we tuli essaawa eno so what should people expect ku show yo kyanjawulo ki omanyi tukoze nnyo ebivulu of course mujja ne mutuyimbira ennyimba zammwe neera nga zeeze nnyimba ne tuvayo nga just ffe tubawagidde naye ffe nga tetufunyeemu ensonga abayimbi abasinga si kibi naye kyengezaako okugamba nti abayimbi abasinga bafulumya n'ennyimba mu concert naye me is not about the song one it's about me and what I'm going to give to the people tekiri one luyimba nti banayina concert nina okuta oluyimba biki no bye wakola emabega bye bikweyimirira mu maaso oba tulina endowooza nti ogenda mu concert olina obba n'oluyimba no olina kuba ggwe munnange obugagga obusooka ye ggwe gwolina okwekirizaamu Saimo waliwo yakukeeza ku makya n'agamba tuula wano ku mpaka tuula mu kamera kati ogera bwoti no kubanga era ne wandibikuforsinze tewandibikoze the right way wandibadde ku pressure ye ggwe Saimo era bw'otuuka wali ne bw'otaba mu kamera olina omugamba ssebo nze Saimo agamba Saimo ntera okukulaba ne bw'aba yeerabidde wakulaba ntera okukulaba nkulaba wa nti kugungiri ng'omwongezaako ebiddako so bwegambo nze ngamba nze Mickey Wine oli ne bwaba takumanyi nti oli muyimbi erinnya ndimanyi nze yayimba luno ate kati nze seetaaga kwogera bingi mugamba bugambi genda ku YouTube oba ku Google typingamu Mickey Wine ebinkwatako bijja kukola ki olabe gwoyogera naye abantu be-expecting surprises nyingi ebisinga bye badde tebamanyi ku Mickey Wine ebyo bamanyiko nti ebisaawe mbifuula bwe nti
kakati nate tugenda bifuula ate bisigale na mu bbanga nga gye bitengejjeza. So it's going to be magic. Bajje bagenda kulaba ebyenjawulo ku Mickey Wine n'abantu abalala abagenda okumperekerako. Okay. Yeah. Tugenda kujja ne gundi zigenda bba 2 oba 3. Enchi. Yenjala twogereko. Kimanye ekimu tojja kumpa kyenjagala naye wayi wobeera ku kamera ogamba n'ekino nga takimubuuzizzaako. Because abantu baagala nnyo mmanya. Tetubadde twagala nnyo nno kumanya. Naye abali eyo nga baagala okumanya. Abantu balina olugambo bannange. Era olumu batuba n'otuwa ne batugamba nti kino mumbuulize kino mumbuulize kino kino. The last time nali ewaka wali mufumbo ne kati oli mufumbo. Okyali mufumbo? Yeah. Nina bakyala bameka? Akyali mweru? Wangi? Akyali mweru. Lwaki? No, in life is a journey. Ate mu buufu bwakyo sigwo opredicting obulamu bwo kubanga tomanyidde wogenda kufa. Nze bwendi wano nakedde nga nina okujja n'okukola interview ku Mickey, nina okukola ku Junior, nina planning ngenda va wano ngende ku Masengere, ye plan yange. Neyinza okugaana otuukira. Yes, kirungi. Kati kyekimu n'obulamu bwe buto bwe bubeera. Kubanga tewaliwo bijja nti mweyagadde nnyo nti bannange Saimo mwagala nnyo era Saimo mu kumwagala ennyo tutabuse. Okitegeera kyova olaba I always want to keep it private kubanga bwenjogera akamwa kano oluusi kaba katonzi nti bwenjogera abamu bayinza okukisalamu ne bakifuula ekirala. So I always like it when I keep respect. I like it when I protect my family. Kubanga boss tebali mu media. Siba media. Yes, siba media. Oli ayagala Mickey Wine ayinza okusanga oli olwokuba takyabeera na Mickey Wine n'amukola ekibi. Okitegeera naye ng'ate nze abeera akyankwatako naddala mu bufunze omuntu yenna ng'akuteeredde ekitonde ku nsi. Mickey wali abantu abaagala okubeera nga Mickey. Nga ye kyalwanako is to be Mickey. Omanyi mu bulamu it is human okusooka okunoonya ssente. Omala okufuna ssente, that's when otandika okumanya nti okay, now I have the money. Ne bikasikyalina abantu bali genuine banjagala. Oba ontegeera. Naye ng'omaze okufuna ssente lwali waliwo anakufuna bufunye ssente. Saagala tugende into personal life. But of course mu bulamu it is better kirungi tukozesa the experience we've gathered. Maybe to inspire abatulaba. Olowooza as an artist, how better would somebody handling a relationship here? No. Oyino jandolinga ng'omuntu owa bulijjo. Tekikyukamu. No, kasito kikyusa. Okusinziira ku experience. Kasito kikyusa is either omukyala oba omwami. Kasito kikyusa. Nze saagalira ddala waka kundabanga Mickey Wine. Saagalira ddala kubanga kivuddemu akabasa kangi nange ndi muntu ne Mickey Wine muntu. Ayiko musaayi ng'abalala akaaba alumwa okitegeera akola ensobi akola ebituufu. Kaakati naye ate Mickey Wine in quotes nga celebrity ye talina kukola nsobi. Kisoboka mu relationships omuntu okubanga ye ayagala Saimo? Ya kisobokera ddala. Kisobokera ddala. Ate kubanga Katonda yamanya emitima bwe tosobola kukebera mutima ya. Nti oli asobola okubanga ayagala Saimo olwakino, oli nayagala Saimo olwakino, oli nayagala Saimo kubanga Saimo. Ngate Saimo alina byakola ng'abikolera abawagizi kukola ssente. Yes. Tinyinza obeera nga njasama si lwakuba nti maybe kikwagala kange okubeera nga njasama naye kimanyi bwe njasama abantu bibanyumira. Ate n'oteeka n'emmere ku mmeeza. Ntegeera kati ate oli ne musisinkana ng'okwasama kwange akwagala nnyo naye ng'ate bwe mba nzize ewaka toyasama nange njagala mpummulemuko kuba nsiibye njasama. Then nensanga nga katuli mu kugugulana eyayagala omwasami nze ateeka mba njagala nange nzikakkalemu kuba njasamye olunaku lulamba. So kakati ekyogezaako kulaga nti it is better omuntu n'ayagala gwe. Ayagala muntu munnange bw'ogira ebintu kubanga leka nkubuulire muyinza n'okutuuka mbirabyeko mu bantu abamwe nti oli bwafumbirwa serebu kati ate amaka ne gafuuka g'aba serebu. Okitegeera
nti no kangeze omukyala yeserebu n'omwami n'atandika okwagala obutaala obwo omwami yeserebu omukyala n'atandika okwagala obutaala obwo agera gundi kubanga nze mbeera ku stage nenzina n'abakyala okitegeera ndowooza naye noova ne ku stage amazima nga tomujjukira but because it was for entertainment kakati mukyala obwo abeera awo ye tumanyi asobola n'okufuna ebbuba kubanga kati naye ayagala neyeerabira kyeyakusanga okola neyeerabira nti era ye gwe walonda mu bangi bonna nti si buli wali aba ku stage oba gwazinaye ku stage wamukola ki wamugira so kati ekyo nakyo kyampa oba kimpa ekyokuyiga nti mukyala wange wabanga si muyimbi wabanga takola ki n'abaana bange okujja mu gundi bajja kubanga is inevitable nti oli wajja basanga bakuba ekifaananyi naye nno ate tebalina kufuna just platform on me but they can't ride on my name okitegeera ndowooza kubanga nja okujjama obulamu bwo obwa bulijjo mu mawulire mwetwala bajjamu agenda yatuteeta nnyo obuzibu ng'oli muyimbi n'otutwala mu crib yo n'otulaga famire yo yes it is okay but let not the family come to the news kisoboka there is a news going to the family ne bajja ne bakubuuza tuli wano nno gwolaba n'oba ng'oli awo oli mukazi ndabawo ng'ashayininga abawala walabye oggayo nomuyimbi yabadde ku Serena bamuyitaani simanyi bangambye mukongo muki oyo bamuyitaani sinya ndyogedde ku makya linvudde mu mutwe oyo oba oli awo ogenda okulaba obuwala bujjakamu bubiri busatu buna kala abakazi they have this ndowooza tinedde abajja kuba kimanyi tetalina mukazi kati gwe wejjeeyo mu galale abakazi batandika okutya anti ate kati awo obeera obwongo bwo obuzizza ku level y'abano bw'oba mukyala kyenjagala okuutira ne bakyala b'abasereebu abalala bw'oba mukyala wa sereebu weekuumire wali eri bbaawo wakutadde tojja wansi kusisinkana bano kubanga ate bw'onajja musisinkane tojja basobola ate naye obeera omufudde fala bbaawo yennyini oba mukyala wo either way omunkubo nga sereebu obeera omufudde fala one kubanga gwe bakulaba balina kukulabira eri nga bakuwa ekitiibwa oba abeera naye atya oba agira ati oba kikyayagala nange kamwetege guti wamwetega ye yakwagala yaddira ebitiibwa bye byabwa serebu n'abiteeka wansi najja gy'oli ako nkaagadde nti bano bamwetega gwe tewamwetega in fact ye yakwetega tekyali mu pulaani y'okumunoonya so kati ekitegeeza bwe babeera abawala 5 nga buli show zenyimbi zonna kubeerako abawala nga 10 abajja ku stage ekitegeeza bonna mbawase mukyala wange ekitegeeza yabeera yagala kuŋŋamba nti bonna ngenda kubawasa no ekitegeeza naye kyeyeegomba naye abeere ku stage bw'atyo kubanga oluusi abamu babeera bawala bato oluusi abamu tebabeera nabaami oluusi abamu you get buli omu alina character ye so you can't be in somebody else's character or else you will mess everything. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Umanyi because we've grown up mu generation nga tubalaba. Yeah. It is good. Naye tulina reality eringa firimu maaso gaffe ya Bobby ne Babi.
It is reality in their life. Yeah. It is a movie in our eyes. Yeah. Let it be real, because if it was not real, buli show Bobi Wine gyabera kuwandira byenga mukyala wa muli wano. Yeetaaga relationship bwetyo agiyingiremu nga yeetaaga biki? Be you. Beera gwe. Kyengamba kati yeetaaga relationship eyo. I want to be your Bobby. I want you to be my baby. Yeah. Kuba gye bali naga fena let's go into camera. Giyingiremu nga biki by'oyagala kubanga kyandibadde ndoza tubi counting kuba nazo tugwambigwe. Ekisooka mukyala wa alina kubeera mukwano gwo. Oba onfunye mukyala wa alina kubeera mukwano gwo. Ate nze ng'omusajja okuntijjisa si kyentwalanga laavu. Hey. What is love to you? Nze ne bweweerabira birthday yange si kyentwalanga laavu. Kyentwalanga laavu is the respect. Kyenjogera mu bantu ne woba toliiwo nga tuli babiri. Ne bwe mba nkunyiizizza kubanga tuli bantu. Ne bwe mba nkunyiiza gwe nga ne bonnyiiza nga nawe bonnyiiza nga toyagala nkukube ruyi kubanga kya buswavu. Nanga at least ne bwe mbeera nkunyiizizza mbeera njagala ofune engeri gy'ohandolinga. Okeere ku makyo ogambe nga wayisewo akabanga. Kubanga omuziro teguzikiza muliro. Ogambe nti ne Miki munnange wali no wankozeemu bubi ekintu ekyo saakyagadde. Either nkunnyonnyole otegeere oba ddala bwe mba nakoze ekikyamu neetonde. That's the friendship. Kyekyo kyokka golowooza bakulu bange bo tebasowagana ne bakyala baabwe. Nabo basowagana, but that's the way you have to keep limit. Omanyi oke kino nkyerekereza nti bawanga badde mugundi n'ayokya kati nze kamulinde waka. Bwe mulinze waka kitya nti oke bwe mba tusazeewo leero tugenda naye mu public, how am I supposed to handle myself? I'm supposed to handle myself respectfully for him or for the public. Munnange Saimo bw'obeera ne mukyalawo n'omuweesa ekitiibwa nga teweekola bya busolosolo biki okimanyi ate bamuteekako nnyo ekitiibwa okusinga nti nze bwe mbeera ne mukyala wange osolo gwe Miki story kino mukyala gyebaleko nnyabo. Si kubanga nti abeera nsinga owakabi, but ye mmira yange ya reflecting buli kimu. Bw'ojja n'agamba oh my God Saimo n'akugwira nze abeera njokyesezza. Okitegeera, most especially in my presence. Kaakati ekyo kibeera kyakuyiga nti just omukwano guno gulina kubeera mukwano. Tebateekawo kigambo ekyo just for just. Omukwano gulina kubeera mukwano kubanga tebagugula mu katale. Naye kyangu omuyimbi oba public figure yenna okufuna omuntu amwagala n'amutegeera ng'amusanze gy'ali. Yes. Kyangu. Yeah, lwakuba omuntu bw'oba public figure obeera mu risks nnyingi. Oli ayinza okwagalako entunulayo, oli ayinza okwagalako ssente, oli ayinza okwagalako akavimbo. Oli ayinza okwagalako nti nze jasi oyo kanzaale mu buzaazi mwana. Bagamba ne Kampala wala bawala nga bali abayimbi baliko. Okay. Ate n'omuyimbi naye kisinzira respect gye yeewadde. Omusanga ani kati neddo manyi kati Miki kino kakigambe. Kimanyira naye mu ndongo okirabye. Yeah. Wali abali open. Ne wali oli nga musobola okutuula waza group kanyalo demo fire mwenje mwaliko. Enamba reflecting ewo. Reflecting ne woli. Nenga kumwenna omwelo temusinkanangako naye awo. Okitegeera. Naye nga ewono gyali neno wano gyali nono wajali era nga ye wamala mission ye nga atambulanga. Yeah, munnange bibeeramu oba mu Luganda kye bayita akasagazi. So wali abaana nga bo kati ojja kusanga nga n'ogenda bwoti ku buli muyimiro nga kati ani aliko nti gundi bagamba gwoze njagala ompe ku bifaananyi 10 ku bawala batambulira ojja kusanga wuuno omusange ne wano era ne wano yaliko nga yewa bwatambulira nga ye kyayagala. So anyway, I wanted that insight lwansonga nti byonna tubikola but is very important. Bagamba east or west, home is best. Home is the best. Whatever happened tetutagala kumanya because it is part of you. Olowooza gulwa kikwanguyidde okukirekanga we kiri n'otakemebwa kubaako kyokyogerako. Kubanga bwe nali nsisinkana ne munnange gwe nali naye tetwasisinkana mu bubi. Era mbeera njagala kisigalewo mu bulungi. Oba onfunye
bomba mwasinkana ne munno nga mwasinkana mu bulungi ate nno kibeeramu ekyenjawulo kinabadde nkugamba ng'omuyina ezzadde kitegeeza waliwo ekyo ekibagatta so ekyo ekibagatta mukiwadde muti ekitiibwa okay mwe kale temwewa kitiibwa naye ekyo ekibaga for the sake of ekyo ekibagatta mukiwe ekitiibwa nti mukyala wo nsaba gw'olina munsaba mukama muwangaale mwenna naye gwe toli ku sure deal katonda yekka yakola ki yamanyi so omuntu oyinza okumunnyonnyola ye naafunamu kamu n'akagaye ki n'akasalamu n'ateekayo naye all in all kyova olaba mbeera njagala nkisigale nga sikyogereddeeko ddala kugamba n'ateekayo message endala nti Mickey Wine yagambye bwati ne bwati Mickey Wine yagambye bwati ne bwati kimusanga mu busungu ate nazza omuliro so njagala nnyo okukyewala because I respect the mother of my children okitegera ye ne baba yankola ebibi bingi for the sake of my children banakera batya this is a social media gundi time generation nti after nga mutabani wange awezezza emyaka 2 such things come up nalaba mama nalaba gayo ono gutwakula tulambi Nigeria Emeka Ike ne mukazi we nga buli muntu yenna bw'omuli owulira mutuufu ne break up nazozibu owulira omusajja owulira Emeka mukazi bye yamukola owulira bingi omukazi nga mubi kale bwe mawulira Emeka ne ngamba ne kangendayo omukazi byakola ki ate ne mpulira omukazi nga ne Emeka bingi zeze ensobi naye kakati kasita obuildingira kweza ensobi obeera oyongera kwonoona every time wojja ensobi bw'oba obadde n'omuntu ne waba kukoze ebibi kati kamusitamwawukana bwe muti ekitegeeza ebibi byandikoze ng'akuli kumpi bibeera bikendedde fokasinga ku birungi kubanga n'ebirungi byaliyo birungi kintu naddala omukyala bw'oba akuzaalidde omwana ne time gyabadde naawe okitegeera munnange ekintu ekyo bakitwala ng'ekyokugira omuntu woba obadde naye n'akuzaalira omwana kibeera kyanjawulo so for the sake ne bw'oba temukyali mulaavu mwenna respect that so that ne gw'oba ofunye omulala naye asobole okufuna that n'aba ne principle nti yes nti kibeera kigamba abantu nti oyo omuntu ageya abadde bbaawe wabadde mukazi we oba ne bano abala benyini abasajja be bakwana nti omusajja oyo aba asobola okujja n'akubuulira ABCD ku mukazi we kitegeeza naawe ajja asobola okukola ki bagamba Mickey wa papa nga wayangu okuzaawo bali baagala banfumbire bagamba kale tetuganye biga yangu yeemu munnange ensonga zibeera nnyingi magamba ndi mulaba ensonga zibeera nnyingi naye buli musajja mu luzungu waliwo ekigambo saying egamba what makes a real man is the way he handles his disappointments era tebagambangako what makes a real woman nekitegeeza nti ekifuula omusajja owaddala yengeri gyakwasaganyamu ebiba bimusobyeko kyova olaba I want to keep everything out gomanyi kyoba emyaka gye mwategeera nti twawukanye gyali mingi mu maaso nga twali twayawukana emyaka mingi emabega ekyo kubeera yajja kugamba nti kapapye kano agenze mu kipyanga tannawona naye kale naye nga byonna ebyo mbeera njagala mbikipingire on the side for the sake nenga muli bulungi kati mweyagala mukyala akuvuganako otula ne bakuvuganako gyoli bakuvuganako buli kaseera bikire katole gattamu ebinakwokesa buli omu ayagala kirungi era buli omu alina kusabira munne kirungi kwe kugenda mu maaso okulungi era kyo ekirungi ekisingawo olaba akasaati okalaba akagatto kaako si wali oyambala nekirala kiwakola ekitagenda kukunyomesa Mickey n'ofiira wano kanti siba olina famire ennamba ennene nnyo eva kuli abakyala ba Mickey bajje ng'oli bwoti nina omukyalo omu sina bakyala nedda sewa nti ne bamaama abaana anti ekirungi oli babeera bamaama b'abaana ate tuba tulina obudde obwo bali babeera bamaama b'abaana
ono abeera mukyala wange kati anti kyekyo ekiraamo kyange kyekiraamo kyo anga fa wale abaira mu miwantu gamba naye ali muto wesi mweru muddugavu mweru yeru owaayi nga tumaliriza sebo Kasuku yagaye muveeko namukoze olina ebintu naye alina ebyo bingi byatajja kwogera nakirabye nga kimmanyiira Kasuku tabalima nze sibuukangako kikomera nze sikubangako ndongo nga ndi ku ssomero naye just nagambye bugambi kubanga kati wali yayitanga kuwasa kamulumyemuko kati nalimbye kamulumye mbambi ane kakati kasitakati lwaki mugira ku kyakunaba nze nakoze bukozi bwendi ane bakitegedde kokunaaba kamulumyemuko naye kasita kati onaaba owunya perfume ez'ebbeeyi oyamba bireke naye nga mwasomera ddala kitegeeza wamu that's beautiful mumanyi olina kuba obbi sebe abalagikako wali abantu nga ba obbi tunoonya banoonya tetubalaba oyo nali nsula wakati nga Kasuku asula waggulu katanda nga Bushington asula wansi nga mwali bangi basi nga Bushington asula wansi kali wakuba teffe twali twakavaayo nga tumaze okutuula senior 6 kati ate Eke najja mu senior 5 omugezi ekibambi omukama lyali lyabalalulalu si munange nze bwe nalinga ku ssomero ng'era mbeera wa ku ssomero aba amasomero agakattracting abaana abandowooza yeemu kati twalina Kawombe waddala eriryawo ng'oyamba naye gundi battracting abantu abamu batya Kasuku yali mu biwanduulu yali muwagizi ng'ayina omuyimbi gwawagira yayita kwatagana na mukulu wange kati nga libeera ku katanda kuno lijjamu naye Kasuku adda kubanga yali by that time ayina n'ebyoya mu kifuba nga libeera ku gundi waggulu ne ligamba awaadi bagitutte muli mukuliza Palm Awards era lumu nalisikako ku katanda nga mpulira obusungu ne liggwa ne ligamba kuva dda muwagizi kati kasamu ina weekend alinzise atawo fantu bwetukola ne kasanjogedde mazima bwetukolera yali yalibukira gundi ne lwakwata nze nagendeyo ndi dogo nnyo Kasuku kyeza na bukulu mukulumu ate kati kyogambe bino byamera bitya bimerera ku 12 musava mama yali omusava mu domu yonna kuku naye era twasoma mukama natuyamba ne tumalako. It's always good to talk about your journey naddala nga n'abantu mukyali balamu tutabyogera mu kaseera kakufiirwa kutusanyusaamuko mu nnaku gye tubeeramu mukama nga babuleesinze naye yali ayagala omusajja oyo yali ayagala omuyimbi oyo takyamwagala kati oba alabika naye yatuuka awo n'amudisappointinga sente zabaawula nekyagala sente maama nnyabo sente zibatabulangako ate alabika n'omuyimbi lwakuba luli kati ffe twali baddogo ng'omuyimbi we tetumumanyi naye balabika bonna ekyabawula bonna mane baagala waye sente sizinanyiza muntu byomu ayagala sente nange sente nzaagala sisanga yemboozi negana sayimo yampise mannaye ezo sente zafuuse nzibu buli omu waali azaagala naye Miki yagala nnyo sente nze nkubuulira njagala nnyo sente naye njagala nnyo sente ezimpeesa ekitiibwa sente toziteekako nnyo bwewakatirwa mwagale sente bannange anti labayo bw'ozituma okuzaagala ennyo bannyinaffe zijja bakozesa ensobi baganda baffe nabo zijja bakozesa ensobi ate weetunda munnaaye sente teweetunda ale zakisira tunda kyokola tunda kyokola kubanga wooneetunda neweemalawo Kampala muno olwo gwe nayitako lwakuba bambi abaana abo tubagamba teweetunda ne waba wamuyitako ng'ekizampo mbi zima teziwangaala kyekituufu teziwangaala omwana twali tutambula kyali wange n'agamba kati oyo takyatunda nakaboozi oyo atunda kibooziboozi bakanyumiza kaweddewo naye nga munnange olusi mbeera yesindikiza ekyo kyetugamba abakulembeze baffe omukulembeze omutuufu wandibadde nga ofunangayo akadde n'obeera civilian nali njogera ku keesi y'ekiteezi nigamba bannabyabufuzi temugenda nga bannabyabufuzi
disguise yes ogende ngaalumirirwa ogenda otulike mu kiteezo omutuufu gwe tukola ki ti bannabyabufuzi olumu ensi erina engeri gyebasosola gyebaawula olw'ebitiibwa security ejjako nti munnabyabufuzi wala wagala okutta olumu neekwawula naye mu ngeri yonna obanga olina spirit eyagala okukola funayo akaseera nga odisguisinga nga nabala tebakola ki ogende walinze nali mbaddekoko okumanya lwaki abaana abamu basinga bafuluma bagenda kwetunda olaba abawala abalungi nga omuwala oyo bw'omulaba kikuleeta okukkiriza nti kirabika bintu si byangu wanewa e Kampala kati abakulembeze bye balina okumanya bamanye nti abaana bafiira ku mawanga otambula oli n'agamba n'omusanga n'agamba miki singa ono nyamba kitegeera so n'enfuna engeri gye ntuuka e Uganda wadde sinadde n'ekikumi lwaki linaayera ekkubo kitegeera so ekyo kiri ku bakulembeze kati ate ne kibafuna obuzibu bumu nti waliwo bannaabo abagenda bakumawo ne balabikanga abali obulungi nga tokyasobola mukonvinsinga alamu ne yagenda fala kati essaawa zinaapuga emmotoka y'amaanyi n'agamba nange olaba oyo nali musi emyaka kino mbadde sikyogerangako naye just buli omu kimu ekyokuyiga waliwo sometime back omulundi gwe nasooka okugenda ettake myaka nga 8 emabega kaakati omuwala omu bambi yagenda ne mu kkanisa nti n'asaba nga ku gundi ne ku passport kuliko ekifaananyi ky'omusumba emabega bane bampadde gundi n'atuuka yatuuka e Bulaaya yalina time ya winter ku Kivulu kwennyini abamututte nga kwe bamutunda ku basajja aba Nigeria abasajja aba Nigeria oluusi bakozesa ebidagaladagala n'agenda ku mwana wa munne nga ye tayagala kumanya jjukira sina wansi ye okitegeera ndowooza kwegamba nga alinga akola kifiiriza so omwana yansanga nvudde ku stage n'agamba bannaye saabitegedde bwe nagize bwe nayagadde okugaana kati definitely nange nga sinaamu kasente sina bwe nnyinza kumuyamba that time nampa $, kyali 5 oba 5 nampa $5 nangamba waliwo gundi mu sister wange agenda kukubira essimu ng'otuuse e Kampala ozimumpeera asasulira mwana wange school fees naye katukubamu akafaananyi Saimo oyina mukulu we ali ebweru akusindikidde $5 yakamalayo wiiki emu n'akugamba baba nange ntwala n'omugamba munnange tojja kusobolayo definitely ekimugira mu bwongo wa mutima mubi kakati neŋŋamba bannange ensi yaffe we wano weetuuse just imagine 8 years ago okitegeera ndowooza ate lulinga 8 years ago n'emirimu gyaliyokko okitegeera kati mitono kakati wano bwakulamu naye nakula n'abeera nga takyagambwako ng'agamba lwakiri oba nzibe oba nkole kino nange nsobole okugenda sister wange ye yayagala okubeera omugagga yekka mu kika so bannange tusabe tweyongere okusaba tweyongere okwerwanira era tusabe nti Katonda oyo agabirira abanaku abatalinaako mwasirizo ekisooka mu byonna nga tanabatuwa ssente atuwe mwoyo w'amagezi okutegeera ki kye twetaaga mu bulamu si byangu Miki neyanza ege tuddemu abantu bayite mu show ya tusaabale tugenda kusaabala ennaku z'omwezi nga 7 bannaye mbalinze kabadde kabanga kanene it has been long mukimanyi kyensobola okukola mpise abantu ba bika bingi mpise okusookera ddala mpise bannayuganda bonna mpise abantu bonna mpise abayimbi bonna naye kaakati waliwo ne challenges njagala nnyo okuyita abo abatannabakunzikiririzaamu abatannabakuntegeera oba abangayamu nti bambi mujjeko olwo olunaku mujje nga muze kukeneka njagala bajje bakeneke maybe bw'obeera bweru ng'endongo eri munda n'olingizaako oyinza okwekanga ng'omuto otandise ogunyeenya ne weekanga ng'oyingidde ne weekanga ng'ofunyemu ekyokuyiga ne weekanga ng'emmeeme eyo ekyuse so bambi mwenna mbayita abangezesa mujje mbayita abanjagala mujje mbayita mwenna mbayita era Mukama bampeera omukisa bwe munaaba mujja ku Kivulu kino mujje bulungi era mudde bulungi ne ssente muzifune mu budde era we munajja Omukama abaddizeewo kale ndowooza gigenda kubeera 2 emitwalo 5
yeah. table ya bukadde busatu naye era nga ne tickets zafulumye osobola ozisanga Kamoocha ku Firebase ewa manager John osobola ozisanga ewa Papazi Emakinde weziri osobola ozisanga kwa Kamwesi ku side ya Sauna osobola ozisanga ku Galaxy FM osobola ozisanga ewa Sula Birungo ewandegeya zigenda kubeera n'abaana bagenda kuba baziyitamu waliwo benalabye nga baagala okumookinga nti anti nalina bwe nalinva waliwo gayi yali ampise ewa Kiseka n'agamba nsaba ojjo nkyaleko ne mugamba no bw'oba osazeewo okumpagira sobola butajja kukola ki kukyalira n'ekiseera ekiyitayo si tekinnaba kutuuka kati bwe nagenda definite abantu Mickey Wine kati ng'olina obbabongako era nalinnya booda swi nempitamu ekisinga obulungi kiri kimu at least batutobudde ne bakulangira nti olinayo show omanyi mu kaseera tulina social media kuno kwetuli some of us are graduate twagenda twasoma obutakuwa PR sikwogerako kubanga nkimanyi ne bwe nkwogerako mba nsikipinze atayagala Mickey Wine kozesa omukisa guno okulanga gwavuganya naye kubanga buli boyogera ku Mickey Wine erinnya lyo limuddiwanika nnyo okusinga era mbebaza nnyo so nze ndowooza kye baakoze kyekisinga obulungi nti naye era mu kyo nyongera okubagamba nti ttiimu yange genda kubiyitamu kubanga sina basponsor b'amaanyi bampadde ssente naye era nebaza ne basponsor banga basobodde okumbeeramu Sula Birungo Skypins Hema Water Bantu Tours and Travel nebaza Sula Motors Emakinde yogayi wakabi nnyo yampaako n'akamotoka edda mwana edda nga kukulayisi nangamba kasaswe gw'olifunira ssente w'olindeetera so nkwebaza muganda wange okunjagala bantu bangi namwe mwenna Simon nawe oli omu ku basponsa bange kubanga singa obadde to sponsorinze tewanimpise kuyisa obubaka bwange kubanga bangi nnyo b'osobola okukolako so nebaza mwenna buli omu gwali eyo gwali agenda okugula tiketi oli sponsor wange gwowa boda anvugako ngamba yitayitamu oli sponsor wange gwagenda okujja ate gwe sponsor asinga so mbebaza nnyo mwenna jeje nkwagala nnyo ab'ekifo abajahazi pia thank you so much it's going to be massive kale bane tugende tuwagire Mickey Wine Uganda eno nnene nnyo ffenna etumala tuli bangi nnyo temusobola kujja mitwalo 10 ne mujjuza jahazi pia mujja kwerinnya so twetaagako emitwalo ng'etaano mugire bane bajja kunfunia kajibu bana batuddemu nnyo ngamba yitamu nga wemba benguliko bagamba gwe Uganda ffenna etumala positive vibes only okusobola okuba nga tutuggusa so mwebale kubanga mutulabye olunaku olwaleero until next time mbere bulungi blessing